Abazenyi ba Uganda Cranes ne Lesotho bonna basuze bulindaalo okutunka nkya mu mpaka za Africa ez'okusunsulamu nga leero Uganda Cranes esoose mu kisaawe Namboole mu kutendekebwa kwayo okusembyeyo ku makya. Omuteebi wa Simba SA Tanzania Emokwe wamu ne Patrick Addo wa KCCFC be bamu ku batunuuliddwa okuyiggira Cranes goolo ng'enkya Dennis Onyango yagenda okuduumira ttiimu nga bulijjo. Buli omu aba alina okukola n'amaanyi okufuna results. Tujja kubeerawo okubanga abantu basigaye bandirowoozezza nti tuzanya Lesotho ttiimu naffe oba erinnya tetulikanya omupiira gukyuse. So tubasaba bajje batuwagira abawagizi. Oluvannyuma n'aba Lesotho batendekeddwa akawungeezi okumanyiira ekisaawe nga tebannaba kuyingira nsiike ya nkya ng'omutendesi waayo Moses Marie mugumu. Lesotho is far. I mean, we didn't come here for fun. We come here to get our 3 points.